Endobeso. Kutenda mu mukaaga tonzifuna tifama. Ekintu buli ky'omuziki. Endobeso. Damusali weteketeeke ensonga eno gimalirize ogijje mu ddiiro teveewo nayo nze ntaddeyo basi Moze ogamba ki Debulungi gyebaleko kale nayo kale oli bize ani ono mama kabina mama kabina ku beat ekintabuli ky'omuziki ekisinga musambagala ekintabuli ky'omuziki kakati esebo nina mukyala wange naye oli ludda wa njano ntebe naye awali ebirekana nvuddewo mpukuwulira kati oli kiriya nina mukyala wange yazaala omwana ng'ali ewange naye ne tufunamuko obutakkaanya naye bwe yamala okuzaala omwana abantu ne baŋŋamba omwana si wange abantu be baali bamukwagalira kale abantu baalyoga nenze kolwaki nembireka bwe nafunamu obutakkaanya omukazi n'anoba n'agenda oyo omusajja gwe baali bagamba yennyini n'omwana n'amugabayo n'amutwala ne bamutuma n'amannya amalala naye ekiri mu mazima wadde omukazi yagaba omwana bannanga oli omwana wange yennyini omwana afaanana abaana be nazaala mu mukazi omwana afaanana baganda bange ne baganda b'omuwala bennyini ekiri mazima baŋŋamba muganda waffe yagaba omwana wo naye omwana wo omwana yenkana atya omwana kiweza kati emyaka 2 kibambi kikyala kirenzi kitaata kati gwe omwana wasemba mulaba nga yenkana atya nga wa mwaka gumu n'ekitundu wasemba omulaba kakati ki ekyanobya omukyala kale omukyala oyo nali siriiwo alina muganda we eyali anobye n'agenda n'atandika okukola eyo e Kampala n'amusoma mu kasunda baasi naawe noba ojje tukole ffenna eno biki kati ekyamulwa naye nga tewali nsonga naye n'alikwata eddene n'agenda wali tomukuba twali tuyombayombamu naye nga nebikomawo nawe nga woobimanyi yakukwatako koba yamanyako nti olinayo omukyalo omulala yakimanyako kombo ninayo girlfriend nanyiiga kati naye nooli kasunda baasi we n'abigattagatta n'asituka bannange so kakati omukyalo ono amannya ge yaani amannya ge bamuyita Rose ali mu myaka ng'emeka 24 muyina abaana abalala naye muyina bameka oyo omukyala no se omuganda wange maze naye emyaka namuwasa 2012 ebyemugwa mukaaga omwaka oguwedde wamuwasa mbaga simbaga naye waabo bakumanyi bamanyi ewaabo anti kyembuuza mu okumanya si kyakuba nti gundi muganda we yakulabako wabula wagendayokko ng'omusajja nagendayo lwakubanga ekyembi nagenda muwasa maama we nga yafa namuwasa nga wayiseewo mwezi nga 10 ne taata we n'afa bambi kitegeeza abataka beewaabwe bakumanyi mu butongole bamanyi bulungi nnyo gwokola mirimu ki nze obudde buno nze mukyalo navaayo ndi Kampala omukyalo omanyiko omulimu gwakola omukyala simanyi mulimu gwako omukyala akavubuka kali kamuwasa nga bwe nkugambye kamuteeka ewaka waako bakagenda n'ewaabwe kamuteeka ewaka waako twegamba kasiguze emyezi gino gyonna nga toli naye okuva mu gw'omukaaga kati gw'okusingira ddala oyagala oyagala omukyala adde oba oyagala omwana we kukuddira omukyalo oyo ekiri mu mazima madaamu obudde buno omukyalo oyo ebiseera bye nayabukaniramu naye embeera yalimu okunyigiriza kale nali siina bulungi nga woobimanyi naye kati oteredde ne mukyalo navaayo nenzija eno nze obudde buno ndi eno ntebe bwe wayawukana n'omukazi embeera n'etereera era omukyalo oyo ekiri mu mazima kyannuma nnyo okubanga omukyalo oyo mwali mutobye twali nga tutobye kati embeera weebeeredde embeera nga eteredde ate wagendedde omukazi wagendedde era ekiri mazima obudde bunene embeera simbi era obudde buno omukazi oyo namugezaako nnyo akomewo mufunire ekyokukola eno e Kampala omukazi n'agaana okuza era singa omukazi oyo singa afuna chance n'akomawo eno e Kampala kwegamba mukyala wa alayika yayisinganya n'omukisa kati obudde buno maama kabina olaba ate okubeera ng'olina omusajja nga muli mu kyalo n'ogenda e Kampala n'ofunayo ne bizinesi eyiyo ne weekozesa wulira ekitegeeza nti bw'aba mweteefuteefu okukuddira naawe oli mweteefuteefu omwaniriza nsobola omuleka n'akomawo ne mufunira n'ekyokukola ne muddamu ne mwagalana kubanga e Kampala emirimu gye giri mingi ogambye tomanyi ki kyakola alabika ali waka simanyi bulungi kiki kyakola Rose omwana wamwe yaani bamuyita Dalton gwe tovaako ffe katulayo bwe tumufuna
Wasibye otya nnyabo? Nasibire bulungi nnyabo. Zigana gitya mulimu? Bulungi. Bampita madamu Atieno. Tuli kukola ku campaign okunoonya kulaba nga buli muzadde akola ku immunization wa baana. Baby ali atya? Baby mulungi. Kali mwaka meka kati? Kagenda myaka 2, kali mwaka 10 n'emyezi 8. Bambi webale kulabilira kaana baffe. Kale nyabo. Kati wakola rubella? Okagema rubella? Rubella, you know rubella ukomanyi rubella mulwade wa rubella? Yumanyi. Murubella mubinyo akwata mwana nakola bwati ngabela mulema. Now kati tuli kukola campaign kulaba nga mwana muto kuva 0 years nga bakazala baby kuweze mwaka 5 tuyagala mwana bageme rubella. Kati gwe mama bakugemie COVID. Bangema. Mulundi meka. Mulundi 2. Bakuwa certificate. Obate kana kapapula ko batugemela. Bakugemela wa. Bangemela sekanyonyi. You know inakuda yo basabe bagambe uyagala certificate yo for COVID. Kubanga kati tata wako bamugemye. Tata wako sibera naye simanyi. Ata wachi tobede naye. Bakaitani katata wabo. Tata wako bamita Andrew. Mr. Andrew who? Kubanga bukana sembera wali baby COVID ali very bad kum baby. Bamugeme mirundi 2. Naye mugeme. Kati ko kaliwa katara. Ndinako. Tekakoze mulimu. Olina naga muntu wo? Olina bana mameka? Awamu. Bana basatu. Mukulu wa ina mwaka meka? Bali ababiri bali wabwe kati atenze simanyi bakwatako nnyo. Bali wa mukyalo bali Kampala bali Ludawa. Bali mukyalo. Nawe oli ku kyalo? Kati atenze mbadde siyoko nga navaayo. Obeera wa? Kuba njagala kumanya wenkusindika ku ddwaliro ogenda ofune rubella wa mwana. Oli ku kitundu ki? Naye tata we siri naye. Kati nze nagenda kukola ndi mukukola eyo. Tata abwe naye taliyo mbu ali Kampala ali eyo Ntebe. Anti kati oli nayawukana naye. This one you separate wayawukanyeko naye. Kati ono this one is your husband mupya. But is not the tata wa mwana wo. Kubaka tuyagala kumanya family yamwe ekoze the proper decision ukulaba nga bakoze okulabilira health. Kale nyabo kugenda yemi etekanyoni kudwaliro nginone. Kale bela bulungi baby amanya mama wa baby. Kale nyabo nawe bela bulungi. Kale bye bela bulungi bye. Bye. Moze wadde ne bwagaba oyo omwana omanyi omwana okubanga omwana yafaanana bajjajjaabo bonna. Omwana yatufaanana. Nina sister wange omukulu amufaanana n'amumalyayo ddala. Naye kakati yegwe bw'oyogera naye akugamba ki? Oyo omukazi bwe mukubira essimu tagikwata. Kyusa essimu. Oyo omukazi musiru talina magezi. Obudde buno omukazi oyo omulaba. Singa ate badde osobola batwaliza mu tumukwesimu oba omulundi omulala n'omugamba ekyokudda ewaka n'omubuuza kiki ekyamunobya biki ye naabikunyonyola ye kennyini. Omukazi nyine eyo byali mukola byonna ebyo tebiri mu magezi. Oyo omukazi yeefiiriza emikisa emirundi 15. Ndowooza omuwudde era agambye muno ndinze nte mukyalo nze navaayo dda nze ndi obudde buno nze ndi Ntebe. Kazi wo kyamwagala. Ekiri mazima omukazi omulaba. Tuvudde naye wala naye tutuusa akaseera twagenda okunaabirako ennaku kyokka n'abivaamu. Ate wagendedde omukazi namugenda omukazi akomwa gye mufuniye ekyokukola e Kampala. Kakati nziremu mukubire mbagatte mwogere. Bw'oba okisobola kiddemu. Sikirinaako buzibu. Kale. Hello. Madam. Wanji. Nkukomyewo kulaba gwe. Kakati. Noonyeza oli musajja wo tata wa mwana. Nekagamba mbukoba akagemye COVID. Mumunoonyeza? Oyina namba ye? Tukolagana ne networks. Kati tuyina database. Tukolagana. Kati bwe tuva tunoonya muntu mu Uganda tukufuna.
naye simu ye nga teriiko. Kweli kati nze njogerako naye. Alo. Mama Perusi. Wangi. Jebaleko. Ale nawe jeba. Nzo ntegedde. Nsana. Nkitegedde nti gwe kimu gw'okikola. Mama Perusi. Naye oyo mwana gwakwata n'ogabya kiseka, oyo mwana wa kiseka oba? Ekyo wagala okumanya. Njagala kukimanya. Uwe. Wa kiseka. Oli sure? Anti wagamba. Sagala nze obuzibu bw'olina walumbe wabe wa kiseka n'oyogerayo ebigambo bingi nnyo. Owulira. Maama we nze Kasumba. Lwaki wali obikola? Sagala kumanya ebyo. Wamugamba ogenda mutta, wamutomeza emmotoka buli kimu. Nedda. Nze nkubuuzizza kumanya ebyo saagala kumanya ate biki nkubuuzizza kumanya. Kakyanga obaawo nali nkusaba ku buyambi. Nkubuuzizza oyo omwana gogabira kiseka, oyo omwana wa kiseka oba? Wowe wa kiseka. Wa kiseka. Ate ekintu wabawo ekintu ekimutuukako oba nekituuka ku kiseka ojja kundaba. Okoze byonna, okoze buli kimu, owulira. Okoze buli kimu okutusabula, naye tofaayo tunaye twatabuka tofaayo. Owulira buli kimu ky'oyagala kyatuukirira. Ekyo kiwulidde. Naye obudde nga sibulina nga mbeera mirimu gyange. Abaye. Obeera mirimu gyo. Maama Perusi. Wangi. Obuzibu buli wakati wammwe buzibu ki obubatawaanya? Oyo omwami yakola ki wamma? Yakola ebintu bingi n'enkoowa nakoowa. Yakola ebintu bingi. Yasinza biyitirivu sinza biddamu nkuwulire bingi. Ebyakujja ewaka. Otuuka n'ogumiikiriza omuntu. Oli mukazi munnange ky'oyogerako nkitegeera wati wammanze nnyinnyonnyola obuzibu buli luddawa. Bannaaye mbadde saagala nakwogera naye. Saagala nze sikwata simu ye wano we nakwata essimu ng'akubidde ku ya mukwano gwe yanvuma buvumi. Owulira. Kubanga kaakati obuzibu we buva nti ebiseera ebisinga bwe twawukana n'abasajja fe abakazi fe be balabanga abazibu. Ekitegeera so nga ate bambi abakyala tusirikira bingi kati gy'oli eyo olina okuba nga osirikidde bingi naye ate munayo ebiseera ebisinga okusirika tekuyamba. Bw'okyogerako n'okita osobola okuwewuka. Anti nabyogerako nze n'okutuuka okugenda. Owulira. Mwabituulamuko? Gumwebiri. Dayira. Gumwebiri. Taata Perusi ekyo ng'obadde tokyogedde. Madamu. Wangi. Omukyala oyo omulaba. Yanoba n'omwana. Omwana wange nga emirundi 1500 kiwuliriza. Ne baganda be bantuukira ne baŋŋamba muganda waffe Moses agabye omwana we naye omwana wo okiwuliriza. Anti kaakati. Madamu n'ensalawo nange omwana ne nkwati ne mufiisa ne muleka. Ne mujja era ne mwana bange simubala. Bakulimba. Aba bakugamba si be bamuzaala. Kaakati Mama Perusi. Mama Peru. Wangi. Amazima wamma gali gatya kuba kaakati olaba olugero lugamba nti enjovu ebbiri we zirwanira busubi bwe bukagwiramu okitegeera. So kati wakati wammwe essaawa eno gwe ne taata Perusi mulwana naye omwana yakosebwa mwe temukiraba. Temumanyi kye mukola mwana oyo mwe mulowooza akyali muto naye kyonna kye mukola mumanye nti kye mukola kyafekitinga mwana. Oyo golaba alina entalo oyo omulaba alumba ewabali n'agenda n'ayogerera ebigambo ebiyitirivu n'akola atya. Banangu omusajja oyo baliko ki? Yankubira essimu n'anvuma kyatanvuma nga tekiriiyo. Omusajja yankola buli kimu n'awasa abakazi n'ansula mu nnyumba. Owulira ebintu ebimu n'abisomba n'abitwala ew'abakazi. So musi babiri. Nentuuka nze n'enkoowa era nze nakoowa yiga namukoowa era sirimuddira okubeera neeyiga lwakiriko nfa. Kitegeeza ekiri wakati wammwe kikulu nnyo naye kati byonna tuddeyo emabega njagala kulaba ng'omwana ono ye ali mu mbeera nnungi. Mama Perusi kikakasa omwana ono si waayiga. N'omwana si wuwe. Si wuwe. Kuba bagamba omukazi yagaba omwana naye tetwagala tutuuke mu myaka ng'omwana atuuse mu myaka maama either wooli oba toliiwo ate omwana atandika okuyiiya ebitaliiyo. Mugambe. Ajjukira olunaku lwe twali ewa Mama Benja. Mama Benja n'akebera omwana okutu yalabako kaki? Taata Perusi Mama Benja bwe yakebera okutu kw'omwana yasangako ki? Sikyabijjukira. Ojjukira akantu ke yalina kutu mukayina ewammwe? Ewaaba Kiseka bakalina. Kali waabu, kali waaba Kiseka, ate kali waaba Yiga. Ate Yiga namugamba onkola ebintu bingi, nja kukola ekintu kijja kuba ki?
tekijja kulumira omwaka. Kyekyo kyennyini kye wakola. Namukola akantu naye kajja mulumira omwaka. Banga nakusuubiza nga yiga nekugamba nja onkola buli kimu nja kukola. N'osirika. Koyewa. Bwogenda kunkola kigwe mu kirugwe. Madam. Wangi? Wadde alaba nga kyakola ekiri mu maaso ate kigenda kulumayo okumanya ng'omukazi oyo musiru. Nze bakinnuma. Kati taata Peru. Obudde buno nze kimanyi gye ndi bulungi oyo musiru ali mu mbeera mbi. Nkimanyi nawe mbeera mu mbeera mbi tewali buzibu. Kati taata Peru. Naye Katonda ajja kukola kikumbeererawo. Nze ndi bulungi ni mu mbeera nnungi nnyo nga bw'okiwulira. Taata Perusi. Nasoose n'enkubuuza nti omukyala oyo okusitula okuva ewakaawo kiki ddala kye wamukola kubanga ndaba tekikkirizika kubala omukyala yasituka omulundi gumu n'agenda. Omukyala agambye nti wawasizanga mu nnyumba. Omukazi namuwasa naye wamma namuwasiza wuwe. Tewawasa omu oba babiri. Yawasanga bameka? Kati waliwo empiriggwa yagenda n'awasizaawo omukazi. Nalina obutebe mu nnyumba bwa plastika. N'abutwalira omukazi. Owulira? N'agenda essekanyonyi n'awasizaayo omukazi. Ffe ng'atulabanga oba ki nga ne waba alina byaleese akoma mu kkubo. Ng'abitwala wa mukazi? N'aleeta n'omukazi ewaka nze ne mufumbira emmere. Omukazi n'amugya essekanyonyi n'amuleeta ewaka. Owulira ne mufumba emmere ne mbajjulira ne mbawa n'ensiba omutima. Owulira nze kati ebikwatagana n'oyo oba abeera bulungi muleke abeere bulungi oba nze ndi bubi kambeera obubi. Se n'ekiseka sibeera naye omukazi ndi byange nzino nazungirayo kiwoga gyendi. Naye omusajja abamazeeko emirembe nze babeera bankubira bampereza zirikooda. Igazayogedde ng'abatiisa ti ng'abasumanya abagamba agenda mutusaako ekizibu mutomera mukola biki. Musajja watu n'abeera ku bunkenke. Kakati nze kyenjagala obbagamba mwembi kiri kimu. Iye nyabo. Ne mwesuubiza ensi n'eggulu. Era mu ebyo bye mwesuubiza mwalimu abaana ababiri be mugamba be mwazaala. Bali basatu wamoyo gwalina oyo owookuna. Bali basatu? Okay. Abaana basatu. Kale n'owookuna naye katumubale. Naye nze mbadde nsaba nga mmwe abazadde abakeera kumanja kubanga ajjukira Mukama Katonda atukwata ffe ng'abantu ababeera bakuze n'atu entrusting okubeera bamalayika b'abantu be baana be tuzaala. Okitegeera? Era kyovala abagamba nti omuzadde Katonda wa ku nsi. Okitegeera? Kitegeeza nti oba oyambako Katonda okutambuza emirimu gye ku nsi ng'omuzadde. Okitegeera? Kye tulina okukola okulongoosa ensobi ezo. Gwe ne Mama Perusi babazaala ku kyalo kyekimu? Kyekimu. Kakati lwaki muteekawo embeera nga temuzaalibwa ku kyalo kyekimu baddiya? Kale kati kagambo ki mu seconds ntono nnyo k'omuwa naye akakuwe. Mama Perusi, ekigambo kyenkusiibula nga nkugamba ebyo ebigambo nga bisatu njagala mbikugambe. Mama Perusi wekubira essimu yange gikwate kyekisooka. Ekyokubiri lowooza ku ky'okukomawo ewaka. Bye nali nkola mu kusooka sikyabikola. Nalivaako. Promisi nagamba Mama Perusi saagala obeere bubi Mama Perusi wabonaabona ebbanga ddene nga ndi naawe. Otuuse ku lyengedde ate kati oli eyo oli mu kubonaabona lwaki obonaabona nga sinaba kufa nga wendi. Mama Peru? Wangi nyabo. Mukwano kagambo ki k'ogamba taata Peru? Nze akagambo kemugamba kubanga oyo mumanyi. Mumanyi oyo takyuka ate talikyuka. Funayo akadde ubeeko olubu lw'ekigere mu kyalo olabe ku baana. Kale nyabo. Naye tebambeeredde bangu abantu abo tebambeeredde bangu. Tebambeeredde bangu baddiya. Kyeko nkulu yazifuna ziwera. Yazifuna alagira bulagizi de wake wange. Naye amusigala amagezi gonna ode wange. Gokola sente osirike gwe nekikama ndoze yamuzuula Maperusi gyali embeera si yawo sinungi era naye Maperusi akikiriza nti ndi kibuga naye wendi kamwerewo nga siri naawe bambi alaika kye yamukola kyali kinene nnyo naye ate oyinza okwesanga nga n'omwana ono wa mukulu ono naye omukyala ayinza okukwatisa busungu. Omwana we wamukebera ne mukuwa omukeberekebere wamusangako sibijjukira namugamba kati nno akantu mukaine kutu ntunu gy'alina kutu ewaba kiseka bagirina nga linene.
Mbagala kukyenda mu mukaaga katonyeze Satubiti Fama ekintu buli ky'omuziki. Tukoona masimu ga WhatsApp mjise entundu ensundo Mefa minga zozi ziba na mabala omaya otana bala otaba waabwe why wapelanga ndawe mbalabira badde pulizo omulenzi ono nsali akudala nnyo kimulabi ayinamu olulimi Moze kakanya ku ekigambo kinalyogedde kiyinza okuliko obubi naye alimu nnyo bakiyite yafuna sime bwivu bwe buyimiridde so ebisinga abantu batokwogerayo bati obwivu bwabutibutakuba bw'amaanyi nnyo kati bwafunamu ozo kwe chwaito ulimi naye ayinza kuba yali mukazi wa mwagala wendi funa muli ntegeera muli mpulira mujja kuntegeera Moze ya mazima matufu gali nti omukyala amwagala naye tamanyi mukuma omukyala amwagala nnyo naye tamanyi mukuma kuba gye nvudde waabwe omumanyi muwanvu batandikira mu primary P4 nga baagalana nga bamukwano ne bava mu kufuuka bamukwano nti bana bakukyalo bazanye bonna tepaawo bamaze bagenze paka tepo bikiryo nawo kati mukumaliza nga bwogambye era obuyivusi bwe bungi nnyo kuba oba yagambye nti P7 yawo we batandikira okutoba n'ensi baleka we batandikira okutoba n'ensi kakati ne batoba emyaka batambuliriza negiwera 10 kwa abazadde n'abaana bali mu bana kati bali bana kati 10 naye Mozo ono alabika bakayita batya kamanyiro se kamanyiro wamali kulayini abakyala leka bamutengula tenga tamanyi walina munne mukwano gwe ayina mukwano gwe fanfewe naye tamanyi bwalina mukwata tamanyi era ng'omukyala bwagambye kale BTFM owange nze Patrick nabudde walayi invent atende president of the recall naye sika sente banayo omusajja alina n'akamanyiro ayogera avumirya omukazi babiro ko omukazi munako omukazi tali mbera omukazi temugataddayo sajja yeyisabu yowasotyo omukazi abakazi n'ojogo omutano tukana bafundisa emmere yatereera kati yatereera aha onoziwa Bashiri Misa kigato wa BTFM sali ne jingo muli mutya muli ku muzuli mukama yebali bakuma naye kyamazima kiri nti omwana wa mwami oyo kusinzira ku njogera y'omukyala jasi aliko busungu bwe ate omukyala akyayagala omwami w'omwami amugambye sala magezi okomewo ewaka sali n'abuuza omukyala naga bannaye nze simayi kati kweganga laavu erya bakyeyagala bali bava mu pitu